bayo vira abantu bajja kugajambulira bwerere wano. Oleta obuzibu kyoba okola tambula ogende obutaleta kizibu. Bajja kula ojja kuleta obuzibu. Otwagazaaki mweke nyini baba libakala otwagazaaki mutwale kikyo otwagala mutwale Gisemu kapito Mbozi gisemu kapito mwenye naze umanyite nasimu esengekana
Irene. Ina pixel mekea.
mazima kiri nti okutya kwa maanyi eri muganda waffe Mwanga Kivumbi n'ekirungi ate byonna nti ye mugumu, naye ekibi kyetulabye kwe kuba nti abantu banigenzebwa nabo baba bakwatibwa naye abamu ku bayizi amasomero nga gazzeemu okusoma bannaffe tebagenda kusoma, ate ng'olaba nga omulamuzi alyanga atatunulidde kino oba munafu muwaabi wa gavumenti atatunulidde kino ky'abaana kudda ku masomero. So okwenyamira kwa maanyi eri ffe abalina omusibe waffe ali munda, so n'abo abasibiddwa okubayini, so nga ate waliwo n'abo abattibwa abantu baabwe abatatunuuliddwa bulumi bwe bayitamu. Essaawa etuuse gavumenti ne bannaffe abanoonyeza ku musango bateekemu obwangu abaana bano badde ku masomero kubanga bato naawe balabye embeera mwe bali, ate n'obulumi bungi mu bantu n'engeri omusango sipiidi bwe gutambulira. ennaku azisembeze ne gavumenti etubuulire okunoonyereza kwayo kugwa ddi. In the first place omuntu omugezi teyandivunaanye nga tanoonyereza, naye tojja kuwaliriza bantu kukola bintu mu nkola y'amagezi, naddala nga be balina obuyinza okusalawo ddi lwe bavunaana era bavunaana batya. Mu baana bano abavunaanibwa obutujju mulimu abaana abasoma amasomero gagguddewo, so kyovula twagadde nnyo tumanye okunoonyereza kwabwe kutuuseewa kuggwa ddi. Abaana bano tubasalira amagezi basobole okudda mu masomero basome. Mulimu abaana abaatuula ebigezo ng'ebigezo byakomyewo ebya senior 4 naye n'ebya senior 6 obudde bwonna bikomawo. Omwana oyo alina okuteekateeka obulamu bwe obuddako, agende ku ssomero asobole okusoma. Naye n'abatasoma balina ebyokukola bingi. Ekimu ku bikuumira ensi zaffe zino emabega kwe kuddira abantu ab'omugaso abali mu myaka egy'okukola ne mubakuumira mu makomera nago ne mugajjuza nnyo, ne tubongera emmere, ne tuba nga tusaasaanya ssente nnyingi ku bantu abatalina kubeera mu makomera, ate eggwanga ne lisigala ebweru nga libonaabona kubanga ate abandi badde mu makomera bali bweru basiba balamu.
omubaka waffe bamusibye obuwanguzi babubbye basa abantu mulaba tulina ennaku yabukedde mwantamu omanyi nti eno piso zeno zisinga kakamukoda mwezi mtanalo ogenda kusooka okubuuza kyemwali mwasaba mu rulinga eno kiki obuyinza kyasazeho twasaba kooti egoba omusango guno era nga ffe tukkirizira tukyakirimeddeko nti erina obuyinza okugoba omusango nga yeesigama ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ekyokubiri twasaba kooti eragire poliisi ekole okunoonyereza okwetengeredde ng'ejjamu abakola okunoonyereza olubege. Jjukira nti omubaka teyakola statement, kyamugaana okukola statement kubanga ye bwe yali akola statement eyiye gye yeeyagalidde okusinziira ku byeyalaba kasita yatuuka kuba atemula abantu mu nnyumba ye. Abapoliisi ne bagamba ebyo si bye twagala, si bye batutumye okunoonyereza, ne balekera awo okuwandiika statement ne bagamba bw'abatawandiika oba takola statement ebo gye beetaaga tebajja kukola statement. Kati ebyo byonna DPP oba omuwaabi wa gavumenti yabisinziirako ye n'awaaba atategedde sayidi ya mbaka. Omuntu akulaajanira nti nno abazibu bazze ne batta abantu ewange naye ate baakuttemu nze gwe bavunaana abantu 10 ne bagwa ku ttaka waddeyo gavumenti ekkirizaako musango. Tulowooza nti nagwo munene nnyo beetaaga okunoonyereza zagamba nti ayagala obujulizi nga buli mu kirayiro byaba abaaliwo kitali kinene nnyo oba kizibu okukola tukitegedde. Natugamba tajja kuwaliriza DPP oba poliisi kukola kunoonyereza kwetengeredde, era ye n'alowooza nti kujja kutuyamba okunoonyereza okutetengeredde kutuyamba mu lutalo, kulwana olutalo. Ekitali kituufu kubanga tetunoonya kuwangulira mu bulippo, tunoonya bwenkanya. Obwenkanya omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi n'abo baavunaanibwa nabo, naye n'obwenkanya kwabo abaafiirwa abaana baabwe nga battiddwa in cold blood. So mu bbanga ttono mujja kuba mutuwuliza ku nsonga eno, tugenda kwebaka era tugenda kutuula kiki kye tugenda okukola n'engeri gye tugenda okukikola. Tukyagezaako okulaba nga tetubabuulira nnyo, naye nga mbabuulira nti mu bbanga ttono mujja kuba tulaba nga tukomyewo kooti eno si kujja buzi kuwoza kye bayita mention nga bwe bakikoze olwaleero oba nga bwe kikoleddwa olwaleero, naye nga tuzze n'ensonga ez'omu tuvumirira ne sekuvumirira ebintu ebyo era tusaba bikikwatako bakole
submission is that some of the accused persons are students, school-going students. For some of them, the term has already opened. For others at such, USCE exams are expected around the corner. So that would give us a projection on how we intend to manage the defense. Ebbanga eryanoonyereza ya myezi 6 naye sofa yakatwaza emyezi 2 naye agenda gezaako mu nnambiro okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bamaliriza kubuulirizaako. Mutemu tuli kusika ku lwabwe tebatumanyira twala omulumaze namusambirayo. Tulumanyo nti nno abakozi ba gavumenti bayisanga batali bazadde. Abaana bano balina ebibakwatako byonna bamanyi nti ono omwana agundi asoma gindi kubanga babakwata limu kubasooka kubajjako. Bakimanyi nti baana bato, bakimanyi nti baana basomero nolanga omuntu tafaayo nga bagamba bakyanoonyereza nga tebamanyi nti banoonyerezaako tebalina musango. Kyangu nnyo omulamuzi omuwaabi wa gavumenti bw'ajja mu kkooti eno n'agamba nti obujulizi obuli mu kagundi ne gundi tebuliiwo ku nsonga y'obutujju. N'ekyajjisa abaana abo ku musonga ogwasooka bateeke ku musango guno kubanywerezaayo. Kati ttima ne fitina yenkanidde awo okyewuunya ku baana b'abandi abato. Naye twagala kubasaba mugume kijja kugwa. Bagendayo ne babaako kye bakola naye ku luno kye baakoze kugendayo kubagamba bawo obujulizi ku bantu abaasibwa. Can you imagine omuntu omaze omuttira omuntu we ate oyagalawo obujulizi ate ku muntu ali mu kkooti. Sofa embeera ereeta ku kkooti. Embeera ya bunkenke bw'amaanyi okutwaliza wamu poliisi n'amagye bayiye bangi naye bannabutambala bazze mu bungi ate okulaba nga balaba nga omubaka bwabwe bamutunulako baddamu amaanyi. Era ffe nga bannabutambala tuli bennyamivu okulaba nti ebintu bino byonna bigenda mu maaso naddala abaali bawagira enkyukakyuka aba NUP okulaba nga abantu baffe balonda mu bungi ate ne babba obululu. Bamala okubba obululu ne batta abantu. Tebakoma ku ekyo basibye abantu baffe. So obunkenke bungi n'okutiisatiisa kukyagenda mu maaso ogenda okuwulira nti ate DPC simanya OC simanya RDC yazze mu maka g'omuntu n'amutiisatiisa nti gwe tugenda kusiba. N'abawagizi baabali bannaffe abaali babawagira era bajja batiisatiisa abantu baffe nga babateekako ebisangosango baagala okubasiba. Naye tubalabula nti Butambala eno tetugenda givaamu. Wano we tuzaaliddwa era we tuli tetugenda kuvaawo ne bwe banaakola ebiringa ettaka era tugenda kusigala nga tuli Butambala tulina walala gye tugenda kgenda. Tukkiriza nti omubaka waffe n'abantu baffe be baasiba bagenda kuteeba. Naye tubasaba obwenkanya bubeewo wakati mu byonna bye bazze boogera n'obulimba bwe bazze bakola. Osiba otya omuntu nga tomukozesezza na statement okumala ebbanga lino lyonna. Bintu bya kiyaaye n'okulaga obuyinza naye tukkiriza tibijja kuba. Oba
twasaba kooti egoba omusango guno era nga ffe tukkiriza era tukyakiremeddeko nti erina obuyinza okugoba omusango nga yeesigama ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ekyokubiri, twasaba kooti eragire poliisi ekole okunoonyereza okwetengeredde ng'ejjamu abakola okunoonyereza okw'olubege. Jjukira nti omubaka teyakola statement, kyamugaana okukola statement kubanga ye bwe yali akola statement eyiye gye yeeyagalidde okusinziira ku bye yalaba kasita yatuuka ku baatemula abantu mu nnyumba ye. Abapoliisi ne bagamba ebyo si bye twagala, si bye baatutumye okunoonyereza, ne balekera awo okuwandiika statement. Ne bagamba abatawandiika oba takola statement gye beetaaga tebajja kukola statement. Kati ebyo byonna DPP oba omuwaabi wa gavumenti yabisinziirako ye n'awaaba nga tategedde sayidi ya mbaka. Omuntu akulaajanira nti nno abazigu bazze ne batta abantu ewange naye ate baakuttemu nze gwe bavunaana. Abantu 10 ne bagwa ku ttaka waddeyo gavumenti ekkirizaako 7. Tulowooza nti nagwo munene nnyo, weetaaga okunoonyerezaako. Naye omulamuzi atugambye nti ayagala obujulizi nga buli mu kirayiro ebyaba abaaliwo kitali kinene nnyo kiba kizibu okukola. Ekyokukola tukitegedde. Natugamba tajja kuwaliriza DPP oba poliisi kukola kunoonyereza kwetengeredde, era ye n'alowooza nti kujja kutuyamba okunoonyereza okutetengeredde kutuyamba mu lutalo okulwana olutalo. Kitali kituufu kubanga tetunoonya kuwangulira mu bulippo, tunoonya bwenkanya. Obwenkanya omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi n'abo baavunaanibwa nabo, naye n'obwenkanya kwaba abaafiirwa abaana baabwe nga battiddwa in cold blood. So mu bbanga ttono mujja kuba mutuwuliza ku nsonga eno. Tetugenda kwebaka era tetugenda kutuula. Kiki kye tugenda okukola n'engeri gye tugenda okukikola tukyagezaako okulaba nga tetubabuulira nnyo, naye nga mbabuulira nti mu bbanga ttono mujja kuba kutulaba nga tukomyewo kooti eno si kujja buzi kuwoza kye bayita mention nga bwe bakikoze olwaleero oba nga bwe kikoleddwa olwaleero, naye nga tuzze n'ensonga ez'omuzinzi. Tuteekwa okuwaliriza poliisi okukola omulimu ogugisasuza ogw'okukola okunoonyereza okwetengeredde. Tulina ne options endala ze tukyayinza okulowoozaako, muzo tuyinza n'okugattamu private prosecution ku abo abatta abatalina musango. Ekisembyeyo okusookera ddala abantu batidde, batya nnyo ebigenda mu maaso, ate bwe balaba omuntu oluusi nga yali alina kyekubiira mu kuwagira abantu baffe oba abantu ab'esayidi emu, bakkiriza nti wandibadde osigala gy'oli nabo ne bakola ebyabwe. Okulaba nga ate ojja otambula n'aba ali mu bulumi essaawa eno, ng'ate luli baali balaba nga ate otambula n'abalala, tekibawa ssanyu. Ate naddala mu kaseera kano ng'amaziga mangi, bantu bangi bafudde, abalala bali mu makomera. Kyandibadde kikola amakulu senga buli omu asigala waali n'atasoomooza sayidi ndala. Somero nga basoma tutegeezezza omulamuzi nga baloya b'abaana bano nti abaana bano beetaaga okugenda okusoma, n'olwekyo state bwejjanga buli kiseera egamba nti tunakumaliriza kunoonyereza, omulamuzi tumulaze nti ekyo kikyamu kubanga abaana bajja kusigala nga bali mu kkomera nga tebagenze kusoma ate taamu ebayiteko. Abamu bali mu candidate classes, omwaka bwe gutandika candidate bwaluzinga taamu oba omwezi abajja kugwa. So ekyo twagadde okukijja. Ekyokubiri, abaana abato bano abamu basibwa n'abantu abakulu, kinakyo tekikkirizibwa mu mateeka era tugenda kukirowoozaako tulabe ekyokukola, naye twesanze nti abaana abamu abavunaanibwa ne mukulu Mwanga Kivumbi baana bato abayina okutwalibwa mu makomera ag'abaana bato agatali g'abantu bakulu. Tujja kukyadresinga olutunadda.
So we still have some time. We still have time to do investigations. So you want to put them under a bit of pressure? Yeah, it's important that their appearances. First, why did they charge before investigating? It's better that way. We get an earlier date so that we keep monitoring and supervising the investigations, Your Worship. I don't want our clients to work. The challenge is that when you say you are monitoring their investigations, you don't really know what steps they have taken in the investigation. They don't tell you what they have achieved in the process of investigating. Normally, you just come here and you mention the matter and then investigations continue. We are going to follow up these matters, Your Worship. We may be having something to report before you in light of your ruling, Your Worship, and the commitment they have made that they are conducting investigations. I think that the matter is too far. It is too far, Your Worship. Ababuzi nkulira kula musogere naze kakasa. Chahu wa mlango. They assumed that the DPP will work in good faith. With respect to the inquiries, which will inform our next course of action. I don't know if they have a picture of when they hope to close this. Now that they enjoy the right of silence over the matters, at least for those matters they have chosen to investigate. We would love to hear when they intend to close, because it has a bearing on our next set of instruction. Provides us with 6 months, within which What you should do is expedite your investigation. Your Worship, we have 6 months within which to conclude the investigations. We are only in the 2nd month. Our commitment is we shall expedite the investigations and probably have the accused persons either committed or, depending on the outcome. Is that sensitive? People who go to school, for example? Your Worship, the students, I really empathize with them, but they have a remedy in High Court. They can apply for bail in High Court. But our commitment to this court is that we shall endeavor to expedite the remaining inquiries. I cannot make any commitment as to the dates, but we are working very hard to ensure that we expedite the investigations. Abantu batidde batya nnyo ebigenda mu maaso ate bwe balaba omuntu olusinga yali alina kyekubiira mu kuwagira abantu baffe oba abantu ab'esayidi emu bakkiriza nti wandibadde osigala gy'oli nabo ne bakola ebyabwe okulaba nga ate ojja otambula n'aba ali mu bulumi essaawa eno ng'ate luli baali balaba nga ate otambula n'abalala tekibawa ssanyu. Ate naddala mu kaseera kano ng'amaziga mangi, bantu bangi bafudde, abalala bali mu makomera. Kyandibadde kikola amakulu senga buli omu asigala waali n'atasoomooza sayidi ndala.